Mukama yebazibwa ab'emikwano ndi musanyufu nnyo okuddamu okubasisinkana erinnya lya Mukama lyebazibwe. Neesiimye nnyo nze omusumba David Nwanyi nga bulijjo nga tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe guno okwataganako n'okusaba. Ku mulundi ogwayita nayogera ku kusaba era ng'ekibuuzo kyaffe kyali kimu okusaba kye ki. Olwo ngenda kweyongerayo era ngenda kubanga ntambula olugendo luno nga nyanukula ekibuuzo lwaki tusaba. Olwo kitegeddeko nti obukulu bw'okusaba mu byawandiikibwa ekigambo okusaba n'ebikifaanana kiwandiikiddwa emirundi 503. Katonda yandibadde asobola okukola era alina obusobozi obukola buli kintu kyonna ku nsi. Naye kyewuunyisa nti Mukama yalondawo okukolagana naffe ng'abantu ku nsi kuno. Okusaba, mu kusaba tuba tuyita Katonda okujja okukola naffe mu partnership eyo naye wano ku nsi. Ebbayibuli egamba mu Lubereberye essuula esooka olunya olwa 26 Mukama n'agamba nti tukole omuntu mu ngeri yaffe era mu kifaananyi kyaffe. N'agamba bafugenga eby'oku nsi. Nga kino kitegeeza nti Katonda yakutonda okubeera omufuzi. Dawudi bw'onodde n'osoma mu Zabbuli ey'omunaana olunya olw'okuna okutuuka ku lw'omukaaga agamba nti omuntu kye ki, era bw'aba amaliriza ku lunyiriri olw'omukaaga n'agamba n'omukwasa byonna bye wakola okubeera nga omuntu oyo abifuga, nga kitegeeza nti Katonda yatuyita okubeera abafuzi awamu naye naddala mu nsonga ezikwataganako n'obulamu obw'ensi. Naye tusobola tutya okunyweza enkolagana eno oba obufuzi buno? Tubunyweza mu ngeri emu yokka, ng'enkolagana yaffe n'empuliziganya yaffe n'okussa ekimu kwaffe nga binywevu ddala ne Katonda. Katonda yakutonda kubeera mufuzi wano ku nsi, okubeera ng'ofugira wamu naye, naye kino okikola okuyita mu kusaba. Omutawana gwaliwo mu Lubereberye 3, Adamu bwe yaddira obuyinza buno n'abweyambulako n'abukwasa Setaani, n'aba nga takyali mufuzi so nga ate yatondebwa kubeera mufuzi. Era mu Matayo essuula ey'okuna okuva ku lunya olw'omunaana okutuuka ku lw'omwenda olaba nga Setaani asinkana Mukama waffe ng'amukema n'amugamba nti bw'onvunnamira ngenda kuwa obuyinza buno. Obuyinza obwo Setaani yabujja wa? Yabujja ku Adamu, Katonda gwe yali awadde okufuga wamu naye, bwe yabumukwasa mu kwonoona oba ne mu kugwa. Naye Katonda yeebazibwe. Bino ebyawandiikibwa ojja bisoma Bebbolaniya essuula 2 okuva ku lunya lw'14 paka olw'18 ogenda kulaba nti Yesu najja n'amuggyako obuyinza obwo n'abutukomezaawo. Bw'amala obutukomezaawo ne tulyoka tufuuka abafuzi awamu ne Katonda wano ku nsi. Kaakati nno okusaba kwe kunyweza